Joel Ssenyonyi yakulira gavumenti ya Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine mu parliament olwaleero nno akedde kulambula abasibe ba NUP bonna gye bali nga agenda mu Makomera Gona limu ku limu asookedde Luzira wuyo Kitalya wuyo Kigo wuyo wa Makomera Gonna mu ggwanga Uganda agatabadde nga anoonya abasibe bwaffe bonna gye baasibibwa abawambibwa bali luddawa bali mu mbeera ki era bafaanana batya ki ekibaliko bo za musango ki emisango gyabwe gigenda ddi maaso bo baziwa ddi mu kooti era beeyimirirwa ddi oba bateebwa ddi bino byonna abikoze ng'ali wamu n'aba gavumenti ye gy'akulembera mu parliament abaka ba parliament b'eŋŋamba abamuwerekeddeko nga bagenda bakyalira amakomera ag'enjawulo era nga basanzeeyo bitiisa era nga bakulira amakomera eruuyi eyo balina akaama kabafuuye nti bannange mutuyambeko naye naffe abantu tubakuumidde wano ebbanga ddene emyaka 3 myaka 4 tebalina musango na gumu gwe bazza mutwogerereko kino na kino ati nsaba tugende tufune Joel Ssenyonyi nga atandika olutaba lwe luno. Akulira oludda luwabula gavumenti mu parliament Honorable Joel Ssenyonyi wamu n'ababaka abali ku ludda oluvuganya naddala abava mu kibiina National Unity Platform bakedde kulambula makomera omubadde Luzira sako ne Kitalya kulaba bannabyabufuzi abaasibibwa obwereere abali mu makomera ago basookedde Luzira bwe batyo ne bagenda e Luzira ewasibibwa abakyala bwe bavuddeyo ku ssaawa zibadde ziwera 11 ez'akawungeezi Honorable Joel Ssenyonyi wamu ne gurupu ye ne batuuka mu kkomera ery'e Kitalya. Ebigambo bye bajja eno oba bye bayinza okubuulira abasibe bye bayitamu mu bitundu bino tebyawukanako n'ebyo bulijjo abasibe bye boogera oba bye beemulugunyaako okuva mu makomera gano. Muno mulimu okusibibwa obwemage okubakandaaliza ne babasiba ewatali kubatwala mu kooti kuwolezebwa nga n'ebbanga eriragibwa mu ssemateeka lyayitako dda. Abasibe abasinga obungi mu makomera gano bamazeeyo emyaka egikunukkiriza 4 wabula nga tebasomebwanga misango mituufu oba tebavunaanwanga nga gavumenti egamba bakyanoonya obujulizi obubakakatako oba obubalumiriza ebyo bye bakola. Honorable Joel Ssenyonyi ategeezezza nti omujjuzo oguli mu makomera gano gulagira ddala nti gavumenti eno osanga ebyokutulugunya abasibe oba n'okumenya amateeka ekyagenda mu maaso n'okubikizeza nti omuwendo omutuufu ogulina okubeera mu makomera gano gwakubizibwamu dda emirundi 2 oba kiini n'omusobo. Era wano Honorable Joel Ssenyonyi waasinzidde wano mu bakyala ina abakyala ba Olivia Lutaya n'abalala bamaze wano emyaka n'ebisiibo. Olivia kati agenda mu myaka 4 mukazi alina abaana nabaleka bato kati bakuze mama obwe bambi tebakyamutikkirira kubanga ali eno mukomera misango ki mu Olivia simanya bali eyo bakola mundu nezibomu. You can imagine Olivia mukazi wato alina factory ekola abamundu ne bombu. Ekkomera lino yazimbibwa okuteekebwamu abakyala 2 mulimu abakyala abawera 8 mulimu n'abaana 13 kubanga abakyala bano abamu bakyayonsa kati daba omujjuzo oguli awo n'abaana gubatwaliddemu bajja kwesiiga endwadde bakole byonna kubanga omujjuzo buyitirivu awo. Bannange tubeere fair tubeere serious ku nsonga zino. Wano mu apa y'abakyala mulimu abakyala abakaramojja 86 babaleeta wano babakwata basabiriza ku nguudo. You can imagine mukyala omukutte asabiriza n'omuleeta wano ali mukomera omujjuzo guli awo lwaki mulimu abantu bano baali basaba ku zi streets mu Kampala. Of course tekyali badde bwe kitundu n'abantu basobola okubeera ku nguudo nga basabiriza naye lwaki bakikola tusootinge obuzibu gye bava Karamojja ebintu bya economy byayonoonekera ddala kyovudula batambula batindiga engendo ne bajja wano e Kampala okusabiriza kakati gwe omukutte mbwasabiriza n'omuleeta mu kkomera wakiri mu caution oba kinayo okusingira ddala tugende Karamojja tutereze ebiriyo ebasindika okujja eno okunoonya akasente ne bw'ogamba nti kakati omukyala omukutte asabiriza ku luguudo n'omuleeta wano mu kkomera already waliwo omujjuzo
bannange tuve mu kusaagirira mu nsonga zino kubanga wano wajjula dda tugamba judicial system mutereeze abantu mubateeyi oli abalina obusangusangu kati ngaabo simanya basabiriza naki abalala ali eyo bamaze kati emyezi 9 tebako meeting ku high court etteeka ligamba 180 days myezi 6 omuntu kwotana ku meeting mandatory bail woyina okumuteerawo bunambiro kiba kikoze kati tubagamba banemulekerawo okumenya amateeka so katusubira abantu bano bajja kupita akaluka kooti ku Monday tugenda kooti gisalako ne baluwa za ID tuno tuzo okubeyimirira mwagamba bazadde baabwe tebasaanidde ate nga ekyo kikyamu kale naffe nga bakulembeze katulabe oba naffe tetusaanidde twagala abantu bano bateebwe kubanga ebisangosango bino biri mu mabiriyo. Nategeeza ng'olunaku olw'Emmande bwe bagenda okweyima mu kkooti ng'abasibe bano baleeteddwa basobole okubeeyimirira kubanga ab'enganda zaabwe omuli ne bakadde baabwe ekkooti yabagoba nga bagamba tebasaanidde kweyimirira bantu bano kubanga tebabayinaako kakwate kankuzo. Era ono ategeeza nti ye n'ababaka ba paalamenti baakugenda beeyimirira abantu bano balabe kye banaasalawo ku lunaku olwo oba banaagenda mu maaso n'okwekwasa nti abantu bano nabwe tebasaanidde kweyimirira basibe bano. Tugamba omukulu Chief Justice kubanga amakooti gano go gavunaanyizibwako abantu bo bano bakomeko bwe mbanga mulina akazito akayitirivu akava eri mu executive mukyogere wakakati ffe mwebe tutunuulidde abantu bajja ne basaba beeru abazadde b'abantu bano ne bajja okubeeyimirira akooti negamba nti abo be muleese tebasaanidde bawewuka omuntu yekeera n'azaala omwana we kati omuzadde awewuka tasobola mweyimirira kati twagambe ku Monday nga bajja ku kooti tugenda gendayo ng'ababaka tweyimirira abantu bano nezi ID zaffe n'empapula amabaluwa okuva mu ba tugende tubeeyimirire tulabe kooti era bwegamba nti naffe tetusaanidde tubuuze omuntu asaanidde yaani kuba omuzadde w'omuntu ogambye tasaanidde akati naffe abakulembeze katujje tulabe naye nga tugamba abantu bano bateebwe. Buganda Ronald Mugenyi, Ghetto Media Family. Our clarion call, our demand as leaders in this country. Number one, if you are still gathering evidence, as they are saying, release this baby because the Ugandans are still around. And the other day, the court martial did something which is also not acceptable. These people's parents stood surety for them. And the court martial said those are not substantial sureties. How can someone's parent not be substantial enough? On Monday, Joel Ssenyonyi ensonga bwatyo bwazituusiza kukyalira abannaffe bali mu makomera abawambibwa talina musango babuzibwawo. General Museveni be yasibira obwemage atambudde amakomera ag'enjawulo ng'alina ababaka era omulaba buli wamu batuuseewo okulaba nga babaawo ekikolebwa ku bantu bano era nga tusuubiza nti olunaku olw'enkya bagenda kukeera mu kkooti okulaba nti beeyimirirwa abantu bano kuba abazadde b'abantu bano bo bagezaako okweyimirira abantu baabwe ate kkooti z'abagamba oba abalamuzi babagamba mbu famire oba ab'enganda tebagwanidde kweyimirira bantu baabwe. Kati naawo agenda okusinziira ate okulaba nga otwala abaka ba paalamenti basobole okweyimirira baganda baffe bano bateebwe baveeyo mu nkomyo kuba tebalina musango balangwa bwemage. Joel Ssenyonyi yakulembera gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu paalamenti wano era nga atwala abaka abawererako ddala n'abebibiina ebirala yabatwala ate nga abasibe ba National Platform bannayuganda abatalina musango abasiba obwemage bayitirivu bali mu nkomyo bali mu makomera ag'enjawulo
kati nno agisazeewo agende ng'agagendamu wano wali nga bw'alaba ddala ekituufu ekigenda mu maaso abantu bano bateebwa ddi wabula n'abamakomera bamugambye nabo tibalina bwe bateeka abantu bano basobeddwa eka ne mu kibira kuba amakomera gajjudde ge baazimba nga abantu batono kati ate abantu bayitirivu nnyo abasibiddwa kati nga tebakyalina bateeka basibe balala kyokka nga ate abasingayo obungi tebalina misango balangwa ab'emage n'olwekyo ne bamusaba nti asitule ku ddoboozi lye alituukeyo bate abaana abatalina musango bave mu nkomyo basobole okudda ewaabwe bakole emirimu gyabwe babeeko ne bakola ebigwanidde naye baleme okuba nga basibibwa obwemage awatali musango kale byebyo ebya Joel Ssenyonyi mbaagala nnyo mwenna gye muli omukama Katonda nsaba bankuumire tujja